Where? Omuyimbi Spice Dana munanga tekosa ate ne Palaso bakyakalaniza stage wali ku Serena ate nga munange omuyimbi Shiba Kalungi munange yeyongedde okubeera nga yekola ebintu kakati nno kaakano akatambi munange ate Canada wali ngenda kusaba video ogimpeere like wobeera nga tonnaba ate subscribing ate gubeera muzigo omwerere muganda wange gwe alaba Jamina Tyugi kakati ngenda kubeera nga nkutandisa munange ate ne Shiba Kalungi munange ate kyaliko eside eri era nga avuddeyo munange n'alaga akatambi akatwedize ennyo ate wali ku mukutu munange ate ogwa TikTok naddala katwedize ennyo ate okamalako obumazi kosa ate n'emikutu emirala akatambi kano sigenda kubeera nga atendwawo okukakuwa kansooke nkakuweko nga bwe katandise ate paka we kakomekkereza katono nnyo ate nkomewoko ne Palaso kosa ate ne Spice Dana wali ku Serena Hotel. Your mom. So where? You know? Yeah. Hi guys, Happy New Year from me and my little bird. We are in our first snow. It's not cold, guys. Don't worry, he's fine. Hi, honey. Hi, honey. Are you seeing snow? Snow. This is snow. Happy New Year. Happy New Year. Yay! Nenga bwe munanga ate bwe kitambudde eside eyo era nga bolabye munanga katambi ka Shiba Kalungi nga kyeyekola munange n'omwana we ate nga kikabuka eside eyo essanyu libadde pitirivu jjukira nti no abadde munanga ate waka era nga bolabyawo mu katambi kati kankuggyewoko katono nnyo ate munange nkulagekokko omuyimbi Palaso munanga ate ne Spice Dana bakyakiza munanga ate stage okamalako obumazi anti oluyimba bino bya banene Palaso muganda wange alaze amaanyi wali ku stage kibadde kitya wali wonawona leka nkuwe katambi kano ate mmale nkuze katono nnyo. Nenga bwe kityo munanga ate bwe kitambudde making sure nti no subscribing ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso awo next update ndala katono nnyo bwe kiti.